Breaking news ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bulijjo Sibamulire Patrick Nzedi wokubanga ate ndukuwa omukyalo egolaba ku screen yo amanyiddwa nga Esther Kisache Mayambala omulamuzi wa kooti enkulu amaze okubanga adduka mu ggwanga abinyise mu nsuwa olw'embeera ey'obulamu bwe okubeera nga bamutaddeko akazito. Omukyalo oyo gwatamumanyi y'omu ku balamuzi 8 abaatuula mu musango gwa kalulu aka 221. Omusango guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yatwala mu kooti ng'awakanya ebyali bivudde mu kulonda mu kalulu akaali aka 2021. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform bye baawakanya nga bagamba nti ffe tulina obujulizi nti akalulu twakawangula, wabula General Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa akakiiko ak'ebyokulonda akaali kakulemberwa Simon Byabakama twawangula, wabula bo ne bagezaako okufutyanka ebyava mu kulonda era ne bagaba obuwanguzi mu mbeera etaali ntuufu. Abalamuzi ba kooti enkulu ey'eggwanga lya Uganda kye tuyita Supreme Court oba kooti ensukkulumu, kooti ey'okuntikko, abalamuzi 8 abaatuula mu musango guno bonna mu kuwa ensala yaabwe omulamuzi Justin Kisache oba Justice Kisache Mayambala ye mulamuzi yekka eyayimirira ku magulu ge n'agamba nti nedda akalulu ka 221 ekituufu kiri nti kaabaddemu ebirumira. Bamuyita Esther Mayambala Kisache mukyala mulamuzi ku ddaala erya kooti ey'okuntikko mu ggwanga erya Uganda. Mukutu gwa Red Zone TV kati kwowulirira ensonga nga zino. Omukyalo oyo wetwogerera yamaze dda okubeera ng'abinnyika mu nsuwa yadduse mu ggwanga olw'embeera bambi ey'obulamu bwe waliwo okutiisibwatiisibwa kw'abadde afuna. Jjukira omusango guno we gwali gwakamala okuba nga guteekebwa mu kooti eno nga bawakanya ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bawakanya ebyali bivudde mu kulonda, abagamba nti emivuyo gyali mingi nnyo. Presidential candidate munajjukira nti baamukwata ku lunaku lwennyini olwa nomination day, ekintu ekikontana n'amateeka. Era bino byonna ye yali entandikwa ey'okulaga nti akalulu kano tekaali ka mazima na bwenkanya era tekaalimu ebirumira bingi nnyo. Abalamuzi 8 abaatuula mu musango guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu zonna ez'abannamateeka ez'ekibiina ekya National Unity Platform ensonga ze kyali kiwaddeyo oba obujulizi bwe kyali kiwaddeyo omulamuzi Justice Kisache Mayambala yayimirira ku magulu ge omulamuzi yekka ate nga y'omu ku bakyala abatono ennyo abaaliko wakati mu kutiisibwatiisibwa n'ategeeza nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa okusinziira ku ebyo ebyaliwo ffenna bye tumanyi bano nno baali 8 wabula ye yekka yeyavaayo n'ategeeza tekyamazima tukkirize akalulu tekaabadde ka mazima na bwenkanya era n'ebirumira byabaddemu bingi nnyo. Oluvannyuma lw'ensonga eyo omukyala ono obulamu bwe tebwasigala kyekimu, yatandika okufuna okutiisibwatiisibwa. Ebigambo byali bingi nnyo ebyayogerwa ng'oggyeeko okumumma ensako, baamumma omusaala, batandika okumumma allowance, ne batandika omuteekako embeera era finally oluvannyuma mawulire gafuluma nti baatandika n'okumutiisatiisa okwagala okumusaanyaawo. Omukyalo ono bambi n'agezaako okwekubira enduulu wabula nga byonna buteerere. Kigambibwa nti kati we twogerera yamaze dda okubeera ng'atuuka mu ggwanga erya United States of America, nti era wetwogerera ebyama byazuuse nga bambi yasigalidde eddala eyo. Kigambibwa nti alabika tagenda kudda asobole okubeera ng'ataasa obulamu gwa mpuliriza. Ku mukutu ogwa Red Zone TV omulamuzi Justice Kisache Mayambala yadduse mu ggwanga olw'okutaasa obulamu bwe olw'embeera ebadde emuteekeddwako nga kigambibwa nti bambi abadde afuna okutiisibwatiisibwa nti era essaawa yonna kibadde kijja kukya nga baamukubye masasi, baamuwadde katwa oba embeera yonna. Kakati okusinziira ku mukutu official website ya mukutu gwa muli ogumanyiddwa nga The Independent nga bagamba nti Justice Kisache flees to exile citing threats to her life. Nga bwe nkugambye yadduse mu ggwanga era agenze anoonye obudamu mu ggwanga eddala bambi okusobola okusigaza obulamu bwe. Wuliriza. Supreme Court Justice Dr. Esther Kitimbo Kisache is currently living in exile, fearing for her life due to ongoing threats, according to documents obtained by the Uganda Radio Network. Nti waliwo documents ezasomoddwa, waliwo ebyama ebyasomoddwa naddala emails, messages n'engeri ez'enjawulo ze badde bakommunicatingamu n'abamu ku bantu bayogera nabo, nti era ng'obujulizi bwe buli obumala okulaga nti bambi omukyalo ono yamaze dda okubeera ng'abinnyika mu nsuwa yadduse mu ggwanga erya Uganda. The documents, including a series of emails written by Washington-based law firm Covington and Barling LLP, outline the situation in which Kisache is living.
Justice Chisache continued to live in fear for her life based on reports of threats she continued to receive. Wano nga bagamba kusinza ku documents zino oba emails zino, communication ebadde eraga nti bambi omukyalo ono ali mu kutya, era nti abadde apulaninga okulaba nga bambi ataasa obulamu bwe, era nga solution ebadde esookerwako yakudduka mu ggwanga okulaba nga awona abasajja bambi olw'okuvaayo n'asala nga era omulamuzi omutendeke okusinziira ku bujulizi bwe bamuleetera n'akizuula nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Kati nno bino ne bimuleetera emberebezi, era nga ne bwe twogera olunaku olwaleero kye kimuleetedde okubeera nga takyali mu gganga gwa mpuliriza. Justice Chisache yamaze dda okuba nga abinnyika mu nsuwa era takyali mu ggwanga erya Uganda. It adds, Chisache fled to the country out of fear for her life and now lives in exile. The acquired materials added that in July 2023, Chisache received a report of an imminent threat to her life from her lawyer, which they had received from a person who identified himself as a member of one of the security agencies in Uganda. Nti mu mwezi gwali gwa musanvu omwaka 2023 omulamuzi ono bambi Chisache yafuna message ng'abagiyisa mu lawyer we, ngera message eyo omuntu yagibatuusaako yategerekeka nti yali memba mu kitongole ekimu eky'ebyokwerinda, oba yali wa ISO, oba yali wa SFC, oba yali wa CMI, oba yali wa UPDF, oba Uganda Police, oba PPF n'ebirala byonna. Ekitongole ekimu eky'ebyokwerinda yali memba waakyo, era ye yabatuusaako obubaka nti essaawa yonna obulamu bwo oyinza obutabusigaza. Kakati bambi omukyalo ono n'alaba nga solution ayineemu, ekyokukola ng'asigaza kimu kyakudduka mu ggwanga abeere ng'ataasa obulamu. Nsonga zaava ku ki? Musango ogw'akalulu ka 2021 bwe yayimirira ku magulu ge n'ategeeza nti bassebo newankubadde muyina orders ezifaanana zitya, ekituufu kiri nti akalulu kabaddemu ebirumira, era nze ng'omulamuzi omutendeke ntegeeza eggwanga nti akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya. Tebiramu bwe nga bwe nkugambye tebwaddamu kubeera kyekimu paka watuukidde okubeera nga adduka mu ggwanga. Tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako byonna nga bwe bitambula. Omukyalo ono gwe atamumanyi bamuyita Esther Mayambala Chisache, mukyala munnamateeka era nga mulamuzi wa kkooti enkulu oba kye bayita Supreme Court ng'eggwanga erya Uganda, nga yalondebwa oba yatandika okubeera omulamuzi mu kkooti eyo okuviira ddala mu mwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2029. Yasomera ku ssomero lye bayita Trinity College Nabbingo, gye yasomera secondary ye, era bwe yavaayo n'agenda ku Makerere University n'asoma degree mu nsonga z'amateeka, era bwe yavaawo n'agenda n'asoma kye bayita diploma in legal practice wali ku LDC oba Law Development Center mu kibuga Kampala. Esther Chisache ayina master's degree era mu nsonga z'amateeka, ngeno yagisomera ku university emanyiddwa nga Georgetown University Law Center mu kibuga Washington eky'eggwanga erya United States of America. Mukyala yasoma nnyo. Degree gy'alina okubeera nga ali ku ddala erya Doctor of Juridical Science SJD. Eno nayo yagifuna okuva ku university emanyiddwa nga American University era mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Washington DC. Era wano yali ayambibwako ekitongole ekimanyiddwa nga American Association of University Women. Era yali ku scholarship okuva mu kye bayita Margaret McNamara Memorial Fund. Kitongole ekyo kyamuyambako bambi okuba nga afuna master's degree mu university eyo emanyiddwa nga American University mu kibuga Washington. Omukyalo ono bwe yali tannalondebwa kubeera mulamuzi wa kkooti ensukkulumu oba kkooti enkulu mu ggwanga erya Uganda, yasooka okukola nga lecturer, era yali asomesa amateeka ku University e Makerere nga eri under Faculty of Law. Yali asomesa amateeka ku University e Makerere. Yasaavingako nga vice chairperson ow'akakiiko oba ekitongole ekimanyiddwa nga Association of Uganda Women Lawyers. Nkiyita ekitongole ekyali kitaba ababaka bannamateeka abakyala mu ggwanga erya Uganda. Bwe yali tannaba kubanga alondebwa mu kifo ekyo, bye bimu ku bifo bye yabeeramu bambi omulamuzi ono amanyiddwa nga Chisache eyadduse mu ggwanga we twogerera oluvannyuma lw'okuba nti yatandise okubeera ng'afuna okutiisibwa. Yasaavingako nga board member ow'ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda AIDS Commission, era yali nga co-founder owa kye tuyita Strategic Litigation Coalition. Mu mwezi ogw'okuna omwaka 2023 yalondebwa okubeera chairperson owa East African Judicial Committee,
era ne mu mwezi ogw'omwenda 2013 Esther Kisaakye yalondebwa okubeera president w'ekitongole ekimanyiddwa nga National Association of Women Judges in Uganda nga yakulira abalamuzi abakyala mu ggwanga lya Uganda. Kakati nno bwe yali atudde ku pano wano tuzzeeyo ku nsonga eri ezimu ku nsonga lwaki yadduse mu ggwanga. Bwe yali bambi ali ku pano ey'abalamuzi 8 abali mu Supreme Court abaatuula okuwuliriza omusango ogw'akalulu ka 221 ogwawaabwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awakanya ebyava mu kulonda nti byalimu tebyali bya mazima na bwenkanya. Presidential candidate yakwatibwa ku lunaku lwe bamunominating nga lwennyini ekintu ekyali kikontana n'amateeka. Ebintu byali bingi nnyo nga Ssaabalamuzi Owiny Dollo nga ye yeesuuliddeyo gwa naggamba ali ku biragiro bya bakama be. Bambi omukyalo ono amanyiddwa nga Esther Kisaakye Mayambala bwe yali ku pano nga bw'omanyi nti omusango ogwo babeera abalamuzi abawererako ddala oba babeera 8 abalina okutuula ku kakiiko ako nga basala omusango oba nga bawulira omusango ogwo nga bwe gubadde gulina okubeera nga gutambula. Kati gwampuliriza omukyala amanyiddwa nga Kisaakye ono gwe twogerako bwe baali bawa ensala yaabwe ye yayimirira n'ategeeza nti bannange nga mugjeewo ebyokugamba nti tukolere ku biragiro nga mugjeewo ebyokugamba nti tulina kugusala tutya. Ekituufu kiri nti akalulu kabaddemu ebirumira era n'oluvannyuma embeera teyasigala kyekimu yatandika okucunyizibwa. Omukyalo ono bwe oba ng'ojjukira amawulire gano ge tuzzenga tukola yasooka kubeera nga ammibwa omusaala gwe nammibwa ensako oba kye tuyita allowance ku biragiro by'omukulu amanyiddwa nga Owiny Dollo. Amawulire ago twagakola oba nga obadde otugoberera byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Okusinziira ku biragiro by'Owiny Dollo bambi Kisaakye yatandika okubeera nga ammibwa omusaala gwe, yatandika okubeera nga taweebwa kasiimo ke, yatandika okubeera nga atulugunyizibwa era ne ofiisi ye ebiseera ebisinga yatuuka ekiseera nga takyagituulamu. Ekyavaamu mu ekyo yatandika okufuna message ezimutiisatiisa paka watuuse bambi n'atendewalirwa n'alemererwa. Bwe twogerera adduse mu ggwanga agenze kubeera nga ataasa bulamu. Bamuyita Esther Kisaakye Mayambala omulamuzi wa kkooti enkulu eyasala omusango ogwa ebyokulonda n'ategeeza nti bannange ekituufu kiri nti akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya era kino nga kiraga nti kandibanga akalulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bamaze okukitegeera nti yali akawuuse buva wabula olw'ebiragiro n'embeera gye baali bakoleramu ate baayina kyakukola okujjako okusoma ebyo bye baasoma. Ye n'ayimirira ku magulu ge n'abagamba nedda bassebo nedda bannyabo ng'omulamuzi omutendeke nze kusinziira ku bujulizi bwe baleese n'embeera nga bwebadde akalulu kaali kateekwa kuba nga kaddibwamu. Omukyala Esther Kisaakye amaze okubeera nga adduka mu ggwanga. Mukutu gwa Resident TV bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates ezidda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukaganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.